Okunoonyereza okwatandika mu mwaka gwa 2021 ku kirwadde kya kansa w'omu mawuggwe ku balwadde 705 abalina obubonero bwa kansa ono 311 basangibwa naye. Balwadde abo bajjanga nga balina akakololo, abalala bajja nga balina amawuggwe nga bagamba ninamu obulumi mu kifuba, abalala bajja nga bakolola musaayi, abalala bajja nga kugamba musaayi wemba ntambula nkoowa mangu, ate abalala bajja nga balina akabonero k'okuziira. Wadde kirudde nga kyeyoleka ng'abasajja be basinga okuba ne kansa ono, alipoota enokoddeyo ng'abakyala be baleebya. So we can see in Uganda, that is the incidence cases, 4.1 per 100,000 for males, so we are seeing more cases among females. Mbadde sisuubira, mbadde manyi nti abaami be batera okulwala obulwadde bwa kookolo y'amawuggwe. Okunoonyereza kuno okwakoleddwa abamulagolanga Institute okufulumiziddwa olwaleero kizuuliddwa nti n'abavubuka nabo bali mu bulabe bw'okukwatibwa ekirwadde kino. Kookolo yabeerangamu bantu bakulu ddala, naye kati osanga tulinamu be twalabye nga tulinamu mu myaka 22, 23, 24. Ekisinga okwennyamiza nti bangi abasangibwa ne kansa ono tebalutonda. Bitundu 5 ku 100 badde batwalanga myezi 3 kwena, so survival tebadde nnungi. Dr. Irene Najjingo atubuulidde lwaki abantu abazuulibwa ne kansa ono tebalutonda. Twalabye nga abalwadde abasinga bajja kookolo oyo yatambula dda nga yava ne mu mawuggwe wokka, abamu nga yatambula abamu baba bagenzeeko ne mu bwongo, tufunye abalina those metastases. Lozi Byanyima akulira eddwaliro lya Mulago alaze okwennyamira olw'amalwaliro okusindika abalwadde e Mulago nga bamaze okuyeba. N'olwekyo n'abasawo tubakubiriza nti olaba omulwadde ng'ayina symptoms mu kifuba, tolowooza ku TB yekka ne kansa amawuggwe bino mulowoozaako. Ono mwennyamivu nti wadde nga bakola ekisoboka okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete, wabula n'abasawo abakugu ab'ekirwadde kino batono mu ggwanga. Waliwo kati obujjanjabi obupya obukebera n'owa eddagala nga ddala ligendera ddala n'ebikwata ku bulwadde obwo ne busobola okuweewera sinakindi oluusi okuwona. Alipoota enokoddeyo ebimu ku bivaako ekirwadde kino. Abalwadde abo abakyala abafumbisa ebyo ezenku, abafumbira mu ffumbiro eritaliiko amadinisa, ate n'abalimi be bantu betusinza okusangamu kookolo w'amawuggwe ono. N'ekyokukozesa ebiragalalagala nga n'essigala mw'omutwalidde byonna bikanaaluzaala. 94 ku balwadde 310 babadde baafuuwako sigala, era nga kyo kibaleetedde okuba nga baafuna kookolo ono ow'amawuggwe. Okusinziira kwa alipoota y'ensi yonna ey'omwaka gwa 2022, abantu obukadde 2,048 be baafuna kansa ono okwetooloola ensi yonna, ng'abaafa omwaka ogwo baali akakadde 1,80. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.